bagamba nti omuntu bw'afa n'ebintu bye byonna bifa, nti newankubadde ng'aba alese ebintu ebiwerako ne bw'aba mugagga atya tebisobola kusigala kyekimu. Naye ne John Ssebaana Kizito gwe tumanyi bulungi eyali mmeeya wa Kampala wano, olutalo ku maali ye muganda wange omugagga ono gwe tuyita John Ssebaana Kizito amanyikiddwa ennyo eyali ow'eddoboozi muna DP munnange Lugazi ye, ekiraamu ne kivaayo. Naye era nabategeezezzaako wano ku Uganda at large, guno omulanga nja kusigala nga nkyagukuba. Mu Uganda muno mulimu abasawo bayite baddokita abaddala, naye nga bakoze okunoonyereza kwabwe nga bagasa eddagala eryaffe lino ery'oku nsiko litunoga n'eddagala ezzungu limumanyi obulungi ennyo mu bukugu bwe baafuna mu kusoma, ne batabula eddagala muganda wange era nga liwonyeza ddala endwadde. Gw'olina ekibumba kyetaaga kuddamu kuzimba, olina amawuggwe gaafaafaganadde, ebyenda byakutukakutuka dda, byavundavunda dda, prostate n'ebirala byonna. Muganda wange jangu wano ku Uganda at large, nze nasazeewo sijja kuleka jinjira limu nga sirivuunule. Nina okulagirira abantu bange tugenda okuyingira mu Uganda empya nga tuli balamu. Waliwo abantu abatakyalina ssuubi nti ekibumba jangu nkutwale ew'omukugu akutereeze akukanike mu bbanga eritali lya wala nnyo, essuubi lijja kubanga munnange likomyewo. Enamba zaffe za WhatsApp ziri awo, ozimanyi bulungi nnyo. Kakati munnange Ssebaana yafa mu 2017, kyokka entalo ku maali ye zivuddeyo nga wayiseewo emyaka 7. Yazaala abaana 7 okuli Lusse Kizito, Edward Kitaka Kizito, ono mugenzi nno yafa. Job Muwanga Kizito, ono naye mufu yafa. Joseph Mubiru Kizito ye musika. Joyce Kizito, Jennifer Kizito ne Christopher Kizito. Kakati omusika akolera mu Amerika, ate abawala bonna bana bakolera Bungereza. Kitegeeza tebaliiwo wano. Ssebaana we yafiira nga y'omu ku bagagga abasinga mu ggwanga, era yayogerwako nga eyali teyeewola mu bbanka, era yafa talina mabanja yadde. Y'omu ku basajja abagagga be nali mmanyi wano mu Kampala, yafa talina yadde n'ebbanja akozesa zizze. Ate be bali bannannyini z'ebbanka. Kakati ate nannyini bbanka yeewole. Kakati ebibugagga bye munnange omwali ebizimbe, ettaka, kampuni ez'enjawulo, emigabo mu bitongole eby'enjawulo n'eyinsuwa oba gye bali bayita insurance, nga bibalirirwamu buwumbi obusoba mu 100, byonna yabireka. Era lwe lutalo lwe tulina essaawa eno ku maali y'omugagga omugenzi. Olutalo lwasituse ku nzirukanya ey'ebibugagga ebya Ssebaana Kizito, omuzzukulu Alexander Ssenkya Kizito eyasikira mutabani wa Ssebaana ayitibwa Job Muwanga Kizito. Bwe yavuddeyo n'ayogera embeera embi munnange mwe bali, n'okulumba omusika nti tabayambye, ayagala kubagoba ne mu maka. Alexander Ssenkya Kizito yagambye nti engeri kati gyawezezza emyaka 24, ate yamaliriza okusoma diguli, ayagala bamuwe
omugabo gwa kitaawe Job Muwanga Kizito, kubanga talina munnange kye yafuna kyonna. Ayagala bave mu bintu bya kitaawe Job Muwanga bye yalekawo mu bulamu kyokka ne babyeddiza. Ayagala okumanya emaali ya famire ya Ssebaana yonna ye yaleka buddukanyizibwa. Yasabye omu ku bazzukulu eyagobwa mu famire akkirizibwe oba bonna babatwale babakebere endagabutonde nga n'omusika Joseph Kizito mwali, kubanga munnange ye yamugoba. Yasabye nti amaka ga Ssebaana Kizito tegageza ne gakwatibwako oba okuzimbawo ennyumba ez'abapangisa ez'omulembe nga bw'abadde alaba abamu ku babbulooka nga balambula ekifo ekyo. Ayagala omusika ayawule ebyobugagga bye ku bya famire ebibayamba bonna awamu. Yasabye nti bongerwe okulabirirwa kubanga tebafuna bikozesebwa awaka omuli n'emmere ebamala, ate awaka munnange tewakyaliwo wadde emmotoka ebayambako okubanguyiza mu bye baagala okukola. Teebereza kati ku ssente ezo zonna ebibugagga ebyo byonna byonna siraba lwaki abantu baba tebagabanako ne bannaabwe omululu. Kakati ekiramo kya Ssebaana kyalagira ki? Biki ebiri mu kiramo kya Ssebaana bye twagala okubeera nga tulaba essaawa eno, era tusobodde munnange okuzuula ebimu ku biri mu kiramo ekiraga engeri ebintu gye byagabibwa. Era omusika Joseph Mubiru bwe yabadde ayanukula ensonga za Alexander Ssenkya yamulabudde nti yegendereze kubanga tewali munnange kye yakola oba kyakola kati nga tekiri mu kiraamo. Ekiraamo kigamba ki? Kigamba ekiraamo kino kyalagira nti emaali ya Ssebaana Kizito yonna esigale ng'eri wamu, teyawulwayawulwamu, nti egabibwe. Kiba kitegeeza nti era bwesigala wamu ate era ebyekola ssente zirina okubeera nga era zikola ki? Zivaako emitemo egigabanibwa. Omusika baayagalaga nti emaali baatugamba nti essente zivaamu zonna tebabawo bazikozesa, kulina okubako emigabo. Kati mu kiraamu temwali mu mugabo gwa Job Muwanga Kizito ne Edward Kitaka Kizito abaafa nga Ssebaana akyaliwo wadde baaleka abazzukulu ba Ssebaana mu kiraamo tebaalimu, nti ettaka okumpi ne yunivasite eya KIU omuli Chicken Tonight teribangako lya Job Muwanga Kizito, era ekiraamo tekiryogerako. Ekiraamo kyalagira nti wasibwewo ensawo omukuŋŋaanyizibwa ensimbi ezirabirira abaana n'abazzukulu, era yassibwawo. Omusika yaragirwa okuweerera abazzukulu n'okubalabirira nga akozesa ensawo eriwo. Ekiraamo kiraga nti ebyokusalawo ku byobugagga byasibamye mikono egy'abaana abataano abaliwo wabula si bazzukulu. Mu kiraamo Ssebaana yazaala abaana 7 kyokka n'alekawo 5 n'abazzukulu 12, era bonna be bakkirizibwa mbu
okutegekerwa n'okuganyulwa oba bebakkirizibwa okuganyulwa mu nsonga eno n'okutegekerwa. Abazzukulu baabawa omugabo gwayiika y'ettaka. Buli omu yiika emu emu ku butaka empande. Kakati munange akulira omutuba gwa Sseggona Joseph Sebalamu eyaddira Ssebaana Kizito mu bigere yayise omuvubuka Alexander Ssenkya omusika wa Job Muwanga Kizito akaayana n'amutuuza n'okumubuulirira. Wabula omuvubuka yakalambidde nti kitaabwe ebimu ku bintu yabifuna mu bulamu omuli ne poloti eriraanye KIU era yagizimbamu n'amayumba n'agateekamu n'omusajja agakuuma nti era ekyaliwo n'essaawa zino, nti yalina ne kampuni gye bayita Zimba Uganda Limited eyali ekola ebyokuzimba nti nayo yalina ebyobugagga byagendawa. Joseph Sebalamu yategeezezza nti akyagenda mu maaso n'okutabaganya abafamire okakasa nti munange byonna biggwa bulungi era ye nga omukulu tayagala kulaba nga ekitiibwa ekya Ssebaana kinaabuuka lwankaayana ez'abaana n'abazzukulu. Kyokka Alexander Ssenkya Kizito obubaka bwe yafunye bwayongedde munnange kumutabula n'ategeeza nti yamaze dda okufuna bannamateeka ensonga azitwala mu kkooti. Omusika Joseph Mubiru Kizito mu bubaka bwe yaweereza yagambye nti okwemulugunya kwa Alexander Ssenkya yagambye nti mwetegefu nnyo okuwoza mu kkooti kubanga ebibugagga mu famire biddukanyizibwa okusinziira munnange ku kiraamu kyekyalagira. Yamugambye nti ebyokubakebera omusaayi tasobola munnange kubigendamu, genderamu ne kakuwandula. Era yeewuunyizza nti omugenzi Ssebaana Kizito bwe yakolera ekiraamu nti singa ddala yali ayagala okuwa abaana be abagenzi yali badde abateekamu kubanga be baamusooka okufa naye teyakikola. Bannyina ab'omusika nabo bayanukudde omuzzukulu ne bamulabula nti awulirize okuwabulwa kwakulira omutuba Joseph Sebalamu kubanga munnange emmaali n'ebibugagga byonna bikwatiddwa bulungi era ne beebuuza baani abawaga omuzzukulu ono. Era nga bwe bakyebuuza muganda wange bitandika mpolampola bwe bityo nti oyo nno gwe mulaba gwe just teekawo mbeera mugende mu ndaga butonde mujje kakasa nti ebinyonyi bibuuka. Bitandika bwe bityo ogenda okuwulira abantu batya DNA era bagigaaniddewo nti ffe tosobola bigendamu ebyo. Naye era omugenzi ye aba yakakasa kubanga omwana okubeera wuwo tekitegeeza nti gwabeera amuzaalira ddala. Bw'oba wakakasa nti mwana wo n'omuteeka mu kiraamo kitegeeza nti era obeera mwana wo ye yakuteeka mu kiraamo. Kakati DNA awo eyinza obutakola ki? Eyinza obutakola.